Ssaabadinkoni w'ennateete Venerable Canon Godfrey B.K. Buwembo ayozayozezza obwakya abazinga bwa Busoga olw'omukolo gwabaddewo olunaku olw'eggulo nga gwe gw'embaga yayise bantu Gabulana DOP okuna kosa ne Mama Ine bantu Jovia Mutesi. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutuuza omusumba w'obusumba bw'ebbira ku kitebe ky'obusumba buno ekya St. Matthew Bira Church of Uganda ng'omusumba Reverend James Lubega Musisi Saalongo yatuuziddwa era nga gwetabiddwako abasumba b'enjawulo okuva mu Ssaabadinkoni obw'ennateete. Reverend James Lubega Musisi Saalongo ayitibwa kaakano okukolera omulimu n'okubisanga abantu mu kaseero n'okusinga mu lusono olw'ebbira. Mu kubuulira kwe Canon B.K. Buwembo agumbudde bannayuganda bonna abamala obudde mu bintu ebitabakwatako kyagamba nno kizizza bangi mabega olw'okubakuumira mu bwavu. Tegeera nti mu Uganda mulimu abantu bangi nga balina ebiseera bingi ebyokwonoona n'okudda mu olokoso n'okukola ebitajja. Bannayuganda muve ku kwonoona ebiseera mbeereko bye mukola ebibayamba ebitakuyamba nze omu ku bantu ebitanyamba sibyetabaamu ebimalira ebiseera sibyetabaamu naawe ali wano okuzikirira ebitakuyamba birekere bannannyini byo kola ebikukwatako oli agamba fa ku mudaala fa ku muki bw'obanga toli mubuulizi lwaki ofuna ebiseera ebinyumya nti omubuulizi oyo tamanyi kubuulira. Oluvannyuma lw'okubuulira atuuzizza Reverend Lubega ku ntebe ey'obusumba era ng'amusabye okubawo omugaso n'asaba n'abakristaayo okumuwanirira n'obutamuwalampa. Mukanisa eno bwekyaneetwa Luganda Ssaabadinkoni abadiki kubanga Ssaabadinkoni yemusumba omukulu gwa Ssaabadinkoni ate ebuuliza omukulu ekyo bwekituukulikulawo temubuuza nti obuyinza okukoza bekukugiwe mu ntebe yange atugireko ekitundu kino Katonda yesu. Ye Reverend James Lubega mu kwogera kwe asabye abakristaayo okuba obumu nga kino kye kijja okubatwala mu maaso. Okwagana okusonyiwagana mu byonna katubeerane nti byonna ebyatusomako nga tutunuulira ebyokka ebitutwala mu maaso. Reverend Lubega alopedde Ssaabadinkoni Buwembo ekizibu ky'ettaka kye balina mu kifo kino eky'ekkanisa nga n'egye buvuddeko baasaawa olusuku lulamba. Nga bwe munaalaba kubanga bali abamu muyinza okuba engeri okuba wakati awo mulowooza ngeri kusukako naye ennyumba yabasimba tetuzimba balina gyegiberawo. Ono ayogedde ne ku ebyo bakoze awamu n'ebyo bagenda okukola ng'ayingidde mu yafeesi mu butongole. Oluvannyuma Reverend James Lubega Saalongo akwasiddwa ebisunzo by'ekkanisa mu butongole era n'akuba ne ku ngoma n'okutuuzibwa mu ntebe mu butongole. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.